ninsaba gavumenti kuteeka entegeka. Lukira Basajja oyo Nnyimba Kabamba Igulu Lukidi owokuna amanyiddwa ennyo nga King oyo yabadde omukama wa Tooro obukulembeze obw'ennono obusangibwa mu bugwanjuba bw'eggwanga Uganda. Oyo yazaalibwa omukama Patrick David Matthew Kaboyo lwa Muhocha olimi owookusatu ne Omuggo Besti Kemigisha. I'll still be a mom and I'll still have to be behind him. Omukama oyo Kabamba Igulu Lukidi owokuna yatonya ku nsi ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokuna mu 1992. Bw'atyo yafuuka omukama ow'e13 ku myaka 3 gyokka egy'obukulu n'afuuka omukulembeze ow'ennono asinga obuto mu nsi yonna. Kino kyabaawo oluvannyuma lwa kitaawe omukama Patrick Kaboyo Olimi eyali amaze okufa ng'ennaku z'omwezi 25 ogw'omunaana 1995 nga 12 ogw'omwenda 1995 nga wayise wiiki kitaawe ng'afudde yatuuzibwa ku ntebe y'abajjajjaabe. Ono yakuba ku ngoma emanyiddwa nga Nyaleebe ey'abachwezi nga bajjajjaabe abaasooka bwe baakola. Omukama oyo Nnyimba Kabamba Igulu Lukidi owokuna nga bino biwedde yasindikibwa mu ggwanga lya Bungereza gye yamala emyaka 2 ng'asoma nassale. Bwe yakomawo kuno yatwalibwa ku ssomero lya Aga Khan Primary School mu Kampala wano mu Buganda okusoma primary. Bwe yava wano yeeyongerayo ku Kampala International School ng'eno yeetaba mu mizannyo egy'enjawulo omwali okuyimba, okubala, okuwuga n'emirala. Oluvannyuma yeegatta ku University ya Winchester mu Bungereza gye yafunira diguli mu business management era n'atikkirwa mu Okitoba wa 2013. Okuzzaako emabega mu 2001 ku matikkira ge ag'omulundi gw'omukaaga nga wano yalina emyaka 9. Ebiseera ebyo yali omukulembeze w'eggwanga lya Libya Kano Muammar Gaddafi yali muganzi mu bukama bwa Tooro era omukama oyo ono n'amugonnomolako ekitiibwa ky'obulwanirizi bwa Tooro oba kiyite Defender of Tooro Kingdom. Gaddafi yatonera nnyo obukama bwa Tooro ebintu eby'enjawulo nga kuno kw'otadde n'okuddaabiriza olubiri olukulu olw'e Fort Portal. Waaviiridde mu bulamu bw'ensi eno omukama oyo Nnyimba Kabamba Igulu Lukidi owokuna abadde n'emyaka 34 egy'obukulu.